Justin Nakiganda w'emyaka 52 abaana be n'ab'enganda ze bawazewaze ne bamutwala ku poliisi Nazigo ne bamuloopa olw'okutunda ettaka lya jjajjaabwe n'atwaliramu n'ebiggya. Oba otuuse wali ku malaalo kalayini ako kasimba ku ddalo lyennyini bwe kati kwe baasalira bwe bati. Bano batuuze ku kyalo wa Birongo mu ggombolola e Nazigo mu disitulikiti y'e Kayunga. Nakiganda y'omu ku baana omusanvu ab'omugenzi Batulumayo Lutame yafa mu 1988 era ng'ekitundu kye yatunda kiweza yiika 3 n'ekitundu ku bakadde 8. Abaana ba Nakiganda n'ababaganda be abaafa nga bakulembeddwa Godfrey Kyeyune bagamba nti nnyaabwe mulimba nnyo kubanga kojjaabwe yatabuka omutwe gwe yeekwasa nti yamulagira okutunda tibe bamujjanjabanga. Tumusange wenga kujjedda luki lingi taterera kwa kusiba walampa kugundi ku mpaji waggulu ne tugamba mama kole kye twabagamba mama kojja katumutwale Butabika bamujjanja nze namutwale Butabika ne bannange babiri. Twafuna okunyigirizibwa mu batunze abaavu. Teri muntu yava bunaayira najja n'agula wano wabula bonna batunze baawa baakuna. Kyensuubira nti bo banyumirwa byonoonese. Kyeyune agamba nti bwe baabuuza nnyaabwe Nakiganda gye yassa ssente yatandika okubabuzaabuza nti aliko baziseresa ate waayita akaseera katono n'akyusa nti yazijjanjabisa mwannyina eyatabuka omutwe kibaawakanya kuba nti be baamujjanjabira. Ssente soba zifuna zirina taata okufuna taata siina ssente z'oyo ssente okuzifuna zirina Benoni ye muto waffe maama ono gwazaala kufuna Benoni siina ssente z'oyo. Nakiganda akalambidde nti mu kusooka yatundako nga bakkaanyiza ne mwannyina alina obukosefu mu mutwe era nti yava Butabika ne babeerawo babiri mu kutunda kyokka nti bwe baamala obukosefu ne bweyongera era n'addamu n'atunda olwo teyamuzza Butabika n'amutwala ew'omusawo w'ekinnansi. Alina mwannyina zange mulwadde nagamba Butabika era naye mukujja okunda tojja babeka babiri era nga tuteesezza ti naye kenyini nakkiriza sinanga obulungi bwonna nkimanyi era bwenzira yeeko bijja kukola ki tunziramu naye tutambuleko nemugamba sente zigenda kuvaayo zitundeko eka. Poliisi Nazigo ensonga yazisindika mu b'amaka n'eddembe ly'obuntu era Collins Kafeero ng'ali ne Muhammad Sebuliba owa poliisi n'omuntu wa bulijjo batuuziza famire n'abataka ensonga zigonjoolwe gye bigweredde nga Nakiganda yeetondedde abaana wabula Kafeero alagidde abaagula ekibanja bakyamuke kuba Nakiganda teyagoberera mateeka agafuga ebintu by'abafu ng'atunda. Buli bintu bya mugenzi okubikolako oteekeddwa okuba ng'olina ekyo administration. Njagala oyo yagula wali ku kibanja ku malaalo aveemu ekibanja akyamuke ng'obudde bukyali. Yaguze poota 3 naye akole ki ayamuke. Awali ennyumba y'omugenzi gye wamenye n'otundawo wazizza omusango gwa gavumenti. Alagidde Nakiganda okuddiza byeguza ssente zaabwe mu bwangu. Genda oddize abantu ssente nga bukyali. Ate n'omusango gugende mu maaso. Ye Sebuliba alabudde abantu okumi omululu ogubatuusa okukayandanga ebintu by'abagenzi. Omuntu wabanga yakola emmaali ye n'agireka kati ate ggwe nga naawe olina emikono egikola lwaki tokoze eyiyo abaana gye banaakayanira naye ne yakitaawo n'oleka ne banno nabo ne balya. Sawulo okulira yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.